Kunyumunanga liku kyabasa yonna gyosinzira okuwuliriza webali nnyo webali ddala tuyingira weekend ejjuddemu ebyemizannyo ebyenjawulo okusingira ddala omuzannyo gw'omupiira bwe tusoosowaza wano era nga bwe twogerera bino Abangereza mu Champions League bavuddemu ne mu mpaka za Europa bavuddemu mpozi Aston Villa ye yokka ekyabawanikidde omumuli era nga kino teebereza final za Champions League zigenda kubeera wali ewaabwe Wembley naye tebagenda kubeerayo na ttiimu yaabwe yonna. Ebimu ku bivaayo byebyokuba nti ate yo Man U ejja kuba ekyakola kubanga erinayo okufuna obukadde 3,40,000 oluvannyuma lw'omuzannyi waayo Jadon Sancho gwe baayazika mu ttiimu ya Borussia Dortmund okuba nti nno akalipo ke baateeka mu ndagaano ye nti singa batuuka ku semi-final eza Champions League bafunayo obukadde 3,40,000 era kino kituukiridde yo United egenda kugabanaawo ate ne banakiwangula singa banaabakiwangudde era waliwo akasente akajja okugenda mu nsawo yaabwe. Kino nno ndowooza kiwa okuyiga eby'omupiira gwaffe wano mu ggwanga abazannyi okukola transfers wabeerawo obulipo obuteekebwa mu ndagaano obusobola okuuma club ng'eyingiza kubanga ezimu ku nnyingiza za club ze transfers zino naye gwe bw'ogira n'okwata obukadde 2 n'osirika nti kasita bampadde 2 nga omupiira gulinga ogukomyawo kwesanga ng'ate olina kyofiirwa. Wayne Rooney yatuuka kumpi kuva mu ttiimu ya Man U nga Everton esolooza buli sizoni bagenda bakimenyaamenya bulungi ttiimu kasita omuzannyi akubayo ebitundu bwe biti ebitundu 75 ku buli 100 mu sizoni ne mumala muwangula ekikopo nga mutuwaayo zino bwe mugitaawo ne mugendako mu Champions League ne muvaako mu bibinja nga mutuwaayo zino bwe bityo endagaano we batebazikola eri mu nsi zino ezaanogaana omupiira kyendowooza nti bimu ku bintu bitulina okwozaamu ne tubireeta wano ewaffe. Kati ate mpozi mu mbeera ey'akabi obutabulako mu sombi omulenzi gundi ali mu matigga Omubrazil Lucas Tolentino Cowero de Lima Paqueta mulenzi oyo asambira mu ttiimu ya West Ham naye West Ham yamazemaze ekyagikubiza eddiba neevaamu nga tekiraba waakiri ne yeekwasa omulenzi ono jjukira nti nno bamususpendinga ku mupiira gwe baali bakyalidde ttiimu ya Bayer Leverkusen mu Germany akati mbu yagenze ne yeesuluba bambu yeeraga avimba kubanga mu Brazilu ttiimu yabadde ezannya wadde yabadde akimanyi nti nno tajja kusamba yabadde alina okubeerawo kubanga banne bonna n'ababadde ku buvune bano ba Alphonse Areola ba Emerson Palmieri bonna babaddewo wadde baadde bakimanyi tebagenda kusamba. Waliwo n'omuzannyi gwe baayazika mu ttiimu ya Southampton y'Obungereza n'atolontoka miles eziwera ddala 16 bamuyita Flynn Downs. Kale nno awo nawo waliwo akatu ak'omu Brazil Lucas Tolentino Cowero de Lima Paqueta ng'era amawulire agasinga gagamba nti essaawa yonna ayinza okwegatta ku ttiimu ya Manchester City. Yali wagenda no sizoni eri ewedde naye ate FA nemuzuula nti yali agenda mu bintu bino ebya betting mu ngeri emenya amateeka. Kale no transfer eyo neggalwa abo bali awo bali mu kwerumaaluma naye bo bakubye eddiba ne bavaamu. Kaakati ekisigadde e Bungereza kujjayo calculator kubanga jjukira waliwo ebifo ebirina okwongerwamu olw'okuba nti nno Champions League yagaziye yeetagamu ttiimu eziwerako. Waliwo ttiimu ez'okwongeramu naye si byakukubira gundi kasimu oba byagamba nti gundi oli munene oba nti gundi mumanyiganye bya bibalo muyina kubala bubazi. Kaakati embiranye eri wakati wa eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Germany naye era embiranye eno weeri eggwanga erya Germany advantage yaalyo neneko bayinamuko ku nkizo era kaakati ekibalo kyavuddeyo dda. Aston Villa esigaddemu ku lwa Bungereza eyina okuwangula emipiira gyayo gyonna 3. Kaakati ate Germany enkizo gy'erina erina ttiimu 3 nnamba mu mpaka eza klabu empanguzi eza Bulaaya. Balina Borussia Dortmund, Bayern Munich ne Bayer Leverkusen. Kati bo baagalayo wiini emu yokka mu mipiira egisigaddeyo ne draw 2. Kuba kaakati we twogerera bino ku by'obubonero Italy yeesinga erina obubonero 19 n'obutundutundu 428 ate Germany erina obubonero 17 n'obutundutundu 928. Bungereza erina obubonero 17 n'obutundutundu 375.
kakati awo ate jjukirayo Bungereza esigazaamu ttiimu emu ate yo Germany erinamu ttiimu 3 kakati baba balina okuteekamu ndowooza oba n'essaala bwe baba nga bandiyagadde ebifo ebyo eby'enfisi waakiri Bungereza naye erowoozebweko kubanga UEFA egenda nakukuŋŋaanya bubonero obubonero buno ebugaba okusinziira ku ttiimu zo mu federation yo engeri gye zibadde zikolamu ku lukalu olwa Bulaaya. Akati naawe gundi waavudde omanyi Abangereza bajoogereza nnyo ebintu byabwe bamanyi bye bisinga mu nsi yonna. Kati baatuuka ku Germany bagiyita Farmers League mu liigi y'abalimi. Akati liigi y'abalimi ne Mats Hummels musajja yo nno musirise senior player akuba central defense ya Borussia Dortmund tatera nnyo nakuwulikika mu mawulire naye kirabika naye liigi yaabwe kibagiyita Farmers League naye kibadde kimudugudira omwo. Kakati mu kumuduguda naye avuddeyo mu press conference n'agamba nkulisaayo balimi bannange nkulisaayo balimi bannange wamma gwe harvest ebadde nzito ey'omulundi guno era muyogeeyoge mukulikeeyo mu nnimiro kubanga jjukira yo Germany yayisizaamu Borussia Dortmund ne Bayern Munich mu Champions League bali mu semi-final ate ne Bayer Leverkusen ye yayingidde semi-final ku lwa Germany. Akati Mats Hummels kwe kuwaniriza munnaye n'okulisaayo kirabika n'akalimiro kakyaliko anti bo munnange balimi liigi ya Bungereza mbu yesinga mu nsi yonna. Aya basi kakati nga tuvuddeyo ku nsonga ezo tujja ku mu liigi ya fone ya Uganda waliwo match egenda maaso wakati wa Kitara ne ttiimu ya Vipers. Bano bali kumbiranye jjukira ttiimu ziri 4 mu liigi y'ababinywera ekizaawula obubonero buli 3 bwokka. Kitara akulembedde n'emipiira 23 ogwaleero nga togubaze alina points 44. Bull agenda okuzannya olunaku lw'enkya naye alina emipiira 23 ne points 43. Vipers ekyalidde Kitara olwaleero ekulembedde goal emu ku bwereere. Goal eno yanyodde mu kitundu ekisooka mu ddakiika 18 omulenzi Donato Okero owa Kitara ye yeeteebye. Naye ogwaleero nga togubaze kuba tegunnaggwa. Vipers eri mu kifo kya 3 n'emipiira 22 ne points 42. Villa egenda okuzannya ku Sunday ng'ekyaza Bright Stars wane wangulukuku eri mu kifo kya 4 naye erina emipiira 22 ne points 41. Akati bano Kitara Bull Vipers ne Villa tebakyalinayo mukisa gusuula bubonero kubanga woosuulira weekanga akuyiseeko. Kati enkya ku Saturday Bull egenda kukyaza Express wali enjeru tulinze bulinzi kulaba ogugye gunaggwera naye nga wetwogerera bino Vipers ekulembedde ku bugenyi goal emu ku bwerere. Jjukira omupiira guno ate bagufunyeemu ekimirimiri ekirala ng'ogyeko okuba nti nno bavuganya ku kikopo bombi naye ate eno Kitara yennyini ennaku ntono eziyise yakajjamu Vipers mu mpaka eza Uganda Cup ku kisaawe ekyo kyennyini. Kale naawe wewavudde akanyoola bikyako era tugenda kulinda bulinzi tulabe gye binaggwera. Bwe naaba nkyaliwo wano nga waliwo ekikyuseemuko mu match eyo nja kukibategeeza. Akati ennaku zino zonna mbadde mbategeezaako nti nno omwami kochiwa Steven Taylor yakubako mu ttiimu ya Newcastle mpira yagukubira ddala n'agunoza nga muzibizi wakujjako mu Uganda olunaku lw'enkya naye afunye okutaataaganyizibwa okw'amaanyi okw'ennyonyi. Abadde bagoberera amawulire ag'ensi yonna mumanyi embeera y'obudde embi eri mu ggwanga eri mu Dubai. Kati ate ku airport eyo gy'abadde nga gy'alina okusimbula asobole okujja wano mu Uganda. Simanyi oba eddoboozi lino munaaliwulira bulungi naye ndowooza mujja kugezaako. Nga omwami ono agamba tagenda kubeera ne bannayuganda kubanga amasomero ga Motherwell Schools ge gaamuyise okwogerako eri abayizi
okwogerako eri abazadde n'okwogerako eri abazannyi ab'omupiira okusinga kubanga essomero lino era Motherwell Junior School ne GS Angels balina gye bayita Motherwell Academy. Akati eddoboozi lino kandi bateereko kondowooza munaasobola oddiwulira. Hi guys, I hope everyone is well. Just to continue what we said in Stephen's message, we're really sorry that we can't be out in Uganda today. We sat for a long time in the airport yesterday and we were begging that our plane was going to leave, but unfortunately we were unable to leave Dubai due to the unforeseen weather conditions that we've had, a lot of rain, a lot of flooding, and there's been a lot of problems around the city and the country. So yes, we will be in Uganda as soon as we can be. We cannot wait to get to Motherwell schools. We cannot wait to work with Coach Patrick, your teachers, all of the support around the school, your families, to offer pathways, some opportunities, questions, answers, and loads of other information when it relates to football, when it relates to education and academic programs, and how it relates to people's careers and how we can help in general in Uganda. I've travelled over many times to Uganda. Stephen has also been to Uganda, and we absolutely love the country, we love the people, we love the passion they have for football, most importantly, and we can't wait to affect and help the game at every level, and we're really looking forward to doing that with Excel Academy and Coach Patrick, as we have done for a long time, and also now with Motherwell Schools, and the great partnership we're going to build with the fantastic people that own, run and work within the school. So we really look forward to seeing you. We can't wait to get to Uganda, and we will see you in only 1 month's time. Thank you very much, guys. We're looking forward to being there on June 1st. We'll see you then. Take care. Kale, ndowooza eddoboozi eryo muliwulidde omwami wuuyo ye committees ekisingira ddala obukulu ku byayogedde ekisooka kwe kweyama nti luno olugendo wadde lugaanyi ajja kusobola okujja wano mu Uganda ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omukaaga. Ekyokubiri kyekyokuba nti ajja akiyise partnership omukago okola omukago ne academy eya Motherwell Academy ate era n'abayizi ab'essomero erya Motherwell Junior School ne GS Angels. Akati awo we wasingira ddala okubeera omulamwa ndowooza oba oli awo eyinza okubeera entandikwa ey'Abannayuganda okufuna emikago bwe giti n'abazannyi ababadde abatutumufu mu nsi yonna, obuli awo kiyinza okubaako ekiteeka omuzannyo gwaffe ogw'omupiira mu kugenda mu maaso bwe tunaatandikira Mutungo oba kale Mutungo awali amakanda aga Motherwell Academy. Kale nyongera okwebaza mukulu Paul Mark Kayongo, mwami ono aludde mu byemizannyo, abaddeko delegate wa FUFU okumalira ddala ebbanga, y'omu ku bakulembera omuzannyo gwa woodball mu nsi yonna, era nga abadde mpagiruwaga mu bintu byonna abawulira Ndejje University n'emizannyo gyonna gyezannya. Omwami ono abeerera ddala mabega wa bintu ebyo kubanga mwami munnabyamizannyo ddala. Kakati bw'abanga atandise n'emikago gino bwe giti ate nga Bannayuganda baganza nnyo liigi y'abamywera ey'Obungereza, naye nga n'okutuusa kaakati kasooka ng'etandika tiriyo Munnayuganda yali avudde wano mu clubs zaffe n'agenda n'asambirayo. Kati wabeerawo omukago bwe guti n'omuzannyi neyaliko omuzannyi nga Mungereza ate ng'aviira ddala yakubanga nga ensi yonna eraba ate nga alina profile enzito mu by'omupiira, muli olowooza nti kino kiyinza okutuwa entandikwa ey'enjawulo. N'olwekyo katumusabire Stephen Taylor ne Bannayuganda abanabasobodde okubeerawo okumulindirira mu kaseera wanajjira mu mwezi ogwa June ennaku z'omwezi nga lumu omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Naye nga mpozi yo Motherwell Junior School ne GS Angels bannannyini academy eno bongera okukakasa nti nno training yaabwe ebaayo buli lwa Monday n'olwokusatu n'olwokutaano olw'omukaaga n'olwa Sunday, ng'osobola bulungi nnyo okugenda okutwalayo omwana wo ne bw'aba nga tasoma mu ssomero eryo naye nga takyagirina, abatendesi bajja kumukwatako basobole okumubangula. Ate kaakati bwe biyingiramu emikago gino egy'okugenda e Bulaaya muli tomanya ssaawa yonna ayinza kuba mwana wo nga yafunye omukisa ogwo. Kale ensonga ya Motherwell nayo kanditeekaawo, tugira tugenda mu maaso mu bakamanya. Bwe tuvaawo tujja kugenda ku binaabeera mu weekend wali mu Bulaaya nga eitale tijja kubaayo nnyo bintu bya bunkenke mu weekend okujjako ndowooza ogunaabanga omupiira gwe banaazannya ate gujja kubeera gwa Monday
omupiira guno guliko embiranye. Tiimu zino zombi zirudde n'embiranye yaazo nga zikozesa ekisaawe kyekimu. Inter Milan ne AC Milan bagiyita Derby de Madalonina. Naye kigenza okujja nga tiimu zino ziddiringanye mu liigi. Inter Milan yeekulembedde ate AC Milan mu kifo kyakubiri. Lwakuba nti nno gaapu ya points eri points 14 namba, kitegeeza nti kumpi n'ekigambo okuvuganya kigenda kiggwamu amaanyi. Naye engeri gye guli gwambiranye era oba osuubidde ttiimu ya AC Milan okwesitula. Lwakuba ate bw'erema okwesitula ne bagikuba omupiira, gaapu ebeera ya points 17 namba by'ekikopo baba tebakyalinayo na ssuubi kubanga ne liigi yiye neetera okukomekkerezebwa. Ate era omuteeko omulala awali okuvuganya okw'enjawulo ne fix eyinza okunyuma gwe gwa ttiimu ya AS Roma mwegenda okukyaliza ttiimu ya Bologna. Omupiira guno gujja kubaako embiranye ey'enjawulo olw'okuba nti bano bombi balwanira top 4. Obubonero buli buna obubaawula nga tebannasamba. Naye ate nabo tebagenda kusamba mu wiikendi eno, bajja kusamba ku Mande. Omupiira gwabwe gwe gujja okusookawo awo ssaawa ng'emu n'eddakiika 45. Kati ate ku ssaawa 3:45 Inter Milan ezanye AC Milan. Naye ttiimu zino zombi AS Roma ne Bologna ekizifudde ez'enjawulo kyekyokuba nti abatendesi baazo bakyali bapya ate nga balina targets enneneko. AS Roma etendekebwa senior player waabwe Daniele De Rossi basobodde n'okuyingira semi-final ez'ekikopo ekya Europa nga bajjamu baveteran aba AC Milan. Boosuubira nti nno mukana akakopo oba oliawo kayabayaba bandibadde bamenya mujenje kkalu. Naye ate nga ne win yabadde y'amaanyi ddala, basobola n'obba kubanga bali ku bugenyi. Akati bano bagezaako okuvuganya okujja mu top 4. Naye ate Bologna etendekebwa omusambyero kale omutendesi akyali omujja Thiago Motta, nabo bagezaako okuvuganya okulaba nga bajja mu top 4 n'okukiika mu Champions League omulundi gwabwe gunaaba gusoose mu byafaayo. Akati abo nabo kino kifuula match eno okubeera ey'enjawulo. Points ziri 4 ezaawula ttiimu zino zombi, naye ate points zino 4 AS Roma erinayo eggolu eryayo omupiira gwetennaba kusamba. Guno guba gugiwa enkizo ku ttiimu ya Bologna. Kitegeeza Bologna newankubadde neebeera ku bugenyi ku Mande erina okufuba okulaba nga ejjayo obubonero oba kale nga tekkiriza kukubwa, kiba kyongera okubawa omukisa. Naye ate ne Roma ekyalina omukisa oguwangula Europa n'eyita eri kubanga mu Champions League bo basooka kutunuulira ba bikopo. Bw'ojja n'owangula Europa eno season, ekyo kyokka ne bwoba onyukidde mu kifo kya 9 kikutwala butereevu mu Champions League group stages ya season eddako. Kale awo bwe wayinza kyekiyinza okukwata omubabiro eyitale, naye ate nga si weekend eno oba weekend empiira egiriyo gya bulijjo egy'embiranye gyegyo egya Mande. Kati mpozi aba Man U, Liverpool ne Bayern Munich birabika ng'ebibasaze kubanga omutendesi gwe wadde basonzeemu ttiimu zino zonna esatu zibadde zimusonzeemu Julian Nagelsmann wono bamuwadde endagaano empya kusigala ng'atendeka ttiimu y'eggwanga erya Germany okutuuka nga World Cup ewedde ya 2026. Kitegeeza nti Liverpool etalina mutendesi season ejja ne Bayern Munich nayo terina mutendesi. Thomas Tuchel baamugoba dda agezaako kumalayo bumazi kino kisanja kye. Ne United erabika ng'eyuga n'omutendesi waayo Omudaaki Erik ten Hag. Ebya Nagelsmann kakati ndowooza mugenda kugira nga mubimma amazzi kubanga endagaano yagizizza obujja newankubadde nga abadde akitegeddeko nga tanagisayininga nti nno ttiimu zino zimwegwanyiza. So nga ate ennaku eziyali alangiridde nti nno ayagala okuddayo mu club football, naye kirabika ajja kugira alinzeerinzeemu. Kati mu liigi y'e Germany tewaliwo nnyo mupiira guli awo gwa muzinzi mu weekend kubanga ogwandibadde gwa Borussia Dortmund ng'ekyaza Bayer Leverkusen, ogwandibadde gwa muzinzi naye Bayer Leverkusen ekikopo yakitwala dda. Okujjako ate guyinza okuba ogw'omugaso eri Borussia Dortmund kubanga balina embiranye yaabwe ne RB Leipzig mu kulwanira top 4 kubanga bombi balina points 56 ne RB Leipzig eri mu kifo kya 4, Dortmund eri mu kifo ekyokutaano. Buli win yonna gye bongera okufuna aba Dortmund ebayongera okubasembereza okusikayo RB Leipzig. Mpoza waliwo ne points ziringa 7 ezibaawula ku VfB Stuttgart eri mu kifo ekyokusatu. Kale awo olaba nti ate nno Stuttgart ne Bayern Munich benkanya obubonero buli omu ali ku 63. Naye nze senga mbadde gundi Xabi Alonso abazanyi bange ab'omuzinzi sandi basambisiza mupiira gwambiranye bwe guti weekanga omu bamukolobodde n'omukolobola ate nga sayidi eryo wayingidde semi-final
ez'ekikopo ekya Europa kubanga ne semifinals zino teziri wala ziri mu space ya nnaku 10 zokka okuva kaakati kitegeeza nti obudde tebuliiwo ate awo nawo bw'omala Bayer Leverkusen ogenda kuzanya VfB Stuttgart ali mu kifo ekyokusatu ne baba bakuwangudde tebasobola kusikayo kakati lwaki abazannyi bo oba obakuluusanya ng'olina okuzanya ttiimu ya AS Roma mu nnaku 10 ate nga kino ekikopo wakitwala dda bino ebyokugamba mbu unbeaten biyinza okunyuma olwa profile ya ttiimu n'okuyingira mu byafaayo n'okweraga kw'abawagizi na biki ebyo naye bwe kiba kya bizinesi ng'olina ekikopo ekirala kyokyetaaga sirowooza nti wandirowooza ku unbeaten naddala nga obubonero badde obukuŋŋaanyiza obusobola okuwa ekikopo ekimu ku ebyo ng'olina okukunuukiriza okulaba nga ofuna ekikopo ekirala ng'ogyeko ebyo eby'e Germany ndowooza Spain sirowooza nti wanaabeerawo obunkenke obw'enjawulo mu El Clasico ey'omulundi guno kuba kaakati waliwo points 11 namba eziyawula Barcelona ku Real Madrid mpozi Barcelona yandiyagadde oba oli awo ekisooka omupiira gwambiranye bo ne baba tebalina kigendererwa kyonna tebandiyagadde kukuba Real Madrid kati ate Real Madrid yo yayingidde semifinal era yemu ku bacontenders okuwangula ekikopo ekya Champions League Barcelona yavuddemu akati sirowooza nti nno bandiyagadde okubawa mu kyeyagalira ebikopo byombi era ndowooza bajja kwerwanako naye mu kwerwanako okwo lw'embiranye balina n'okwongera ku sipiidi kubanga Girona ekyaliwo awo Girona kasookanga ekakasa nti nno eyina okuzanya Champions League season ejja okusinza ku bubonero bwekuŋŋaanyiza balinga abalegezalegezaamu awo naye mu kulegeza waliwo maaki eyinza okunyuma nga 4 omwezi ogujja ogwokutaano kuba ttiimu zino zombi Girona ne Barcelona zombi ziva mu kitundu ekyo ekya Catalonia naye Barcelona ne Espanyol be babaddeyo abawulizika okumala ebbanga Girona nga tewulizika kakati yino evuddeyo maaki eno eyinza okunyuma naddala singa mu El Clasico Real Madrid eneekuba Barcelona ate yo Girona egenda kuzanya Cadiz singa Girona ezanya Cadiz n'egiwangula nga Barcelona bagikubye kitegeeza wabeerawo obubonero bubiri bwokka obwawula Barcelona eri mu kifo ekyokubiri ne Girona eri mu kifo ekyokusatu kati kiba kifuula maaki eriyo eyanga 4 ogwokutaano Girona ng'ekyaza Barcelona okubeera ey'omuzinzi kubanga baba bakuba ndoddo baba babasikayo mu kyokusatu bo ne badda mu kyokubiri kale byebimu ku ebyo okutwaliza awamu by'oyinza okulaba mu liigi ez'enjawulo mu Europe naye nga obunkenke bwo bukyaliwo wali e Bungereza bonna baavuddemu abavuganya ku kikopo abasatu Liverpool, Man City ne Arsenal kitegeeza tuwale kakati alina advantage ku bonna baavuddemu kubanga wandigambye nti ate gundi yavuddemu gundi n'asigalayo yeeyongeddeyo obungi bw'emipiira abazanyi bajja koowa naye bonna bagenze kuvayo mulundi gumu okujjako ate Man City era erinamu advantage kwogwo omuteeko kubanga ate yo mu kuvaamu ate yakozeseza eddakiika nnyingi okuvaamu bano ne bakozesa entonotono abazanyi baba bakoowa kubanga siriuma ate na Man City disadvantage endala bali mu FA Cup ate Arsenal yo ne Liverpool bo tebalinayo ekikopo kirala kyonna batunulire Premier League okubeera na advantage kirala naye n'okugikozesa nakyo kirala katulabe weekend Vipers neremedde ku nte kubanga omupiira guno guyingidde eddakiika 82 owoni goolo y'omulenzi Donato yekyaba eyimiridde bakulembedde kitala ku bugenyi goolo ekyali emu ku bwereere bwegugwa bwe guti kitala ejja kusikibwayo ku top of the table nga bwe nkuwaddemu table engeri gyebadde eyimiriddemu before nga geemu ya leero tennaba kuzanyibwa ku points zaabwe 44 kwe bali ate nga yo Vipers webadde ebadde ne points 42 bwe gugwa bwe guti Vipers ebeesikayo kitala mu kifo ekyo top of the table begenda points 45 olwo kitala ebejja mu kyakubiri naye ate era Vipers ebeekyabanjayo omupiira kubanga olwaleero kitale beyingira mipiira 24 ate nga Vipers esama mupiira gwa 23 nolwekyo ate ne liigi sigamba nti nno tunagizanya mwaka mulamba liigi ejaleero bwe giggwa abo abazanya emingi baba basigazayo emipiira 6 bano abaze nga basenvula mpolampola nga Vipers ne Bull baba babuzayo emipiira 7 Bull naye ino okuzanya olunaku lw'enkya ekyaza Express FC Express ennaku zino erina ebizibu byayo Villa
nayo eri awo wegenda okuzanyira timu ya Bright Stars ewangu ku Sunday bakazanya emipiira 22 naye nabo bagenda kuzanya omupiira gwabwe gwa 23 bwe baguwangula bajja ku point 44 ng'olwo babuuza Kitara mu kyokubiri timunnaffe fembi tulina 44 olina kikyawo goal difference kiri kitya kubanga Kitara bwe maliriza ogwayo leero ne guggwa bwe guti nga bagikubye 1-0 erina goal difference goal 19 ate Villa kijja kusinziira ku goal kwene wangulira singa nebe wangudde ku Sunday nga bakyaza Bright Stars kuba kakati balina goal difference goal 14 kitegeeza singa banaba wangudde omupiira gwabwe kijja kubeetagisa okuwangula goal nga mukaaga ku bwereere okusobola okusigukula Kitara singa Kitale nebe kubiddwa olwaleero naye Villa tulazeeko season eno si emu ku ezo ezikuba obukunkumulirwa goal babu goal buchuluchu olwekyo tumanya bayinza okubikyusaamu naye goal ze babadde bateeba ntono kale ligi yaffe situation bwekyo bweri kati okugenda wali Bulaayo tubadde tutandiseeko waliwo emipiira egijja okusookawo saa 11 enkya Luton Town ng'ekyaza Brentford, Sheffield ng'ezanya Burnley naye oguliyo gunakwata omubabiro gujja kubeera ku saa 3 ez'ekiro saa 3 n'ekitundu nga ttiimu ya Arsenal ekyaza Wolverhampton Wanderers. Arsenal erina emirimu egy'okukola kubanga bwe banawula omupiira ogwo ku Saturday ekiro oba kale nkyekiro balina okwekwanyakwanya mangu okwetegekera Chelsea gye bajja okukyaza ku Lwokubiri kati ate ku Sunday babiseemu engatto bagende bakyalire Spurs okusobola okumalayo emipiira gyabwe egy'omwezi ogwa April. Emipiira gino gyonna gya muzinzi naye ate era Arsenal okufaananako Liverpool ne Man City bonna bwe babadde mu Europe mu sabiiti ewedde twalabye nga balina ebyokuddamu kale Man City oyinza okugireka kubanga yo obutafaananako Liverpool ne Arsenal bo baali basembuddeko nga n'emipiira egya liigi gye baazanya before nga tebannaba kukyaza Real Madrid baali bagiwangudde naye Liverpool okukuba omupiira Abatalanta ku lunaku lwa mu luzannya olwasooka olwa Europa quarter final tekyali kirungi nnyo tekyawulikika bulungi n'entaputa yatubula okugamba nti nno bwe banaddingana banaabawulira Liverpool yawangudde naye yawangudde 1-0 kati yawangudde tekigiyamba kuyitamu no si Liverpool gye tulabye season eno etuuse n'okuvuganya ku kikopo newankubadde nga season yali etandika tewali yali alina kyagibanja naddala nze nali ngamba waayo musajja kazimba ekintu kye bikinaagira banaakiwulira season eri naye kirabye gize wano nga sigamba nti nno bagireeteddewo ku lukisakisa bako mukwano nti eyinayo abanene beemanyi ebintu byayo badde bikolera ku merit naye bwe twalabye ku Atalanta eno si ye Liverpool gye tubadde tulaba actually oyinza okuzaayo emabega wali ne ku bintu bye baakola ku mupiira gwa Man U si ye Liverpool eyo kakati bwe bagenze Atalanta answers ne zigaana okuvaayo ate nga ne mu weekend mwabaddemu okukuba omupiira wa Crystal Palace ku Anfield wakyaliwo ebibuuzo ebiwerako era ndowooza Liverpool ne Arsenal be balina ebibuuzo ebinene ebyokuddamu nga bakubiddwa n'engeri gye babadde boolesezaamu omutindo gwabwe ennaku ezo kati Arsenal eno emipiira 3 egisembyeyo babakubyeko emipiira 2 ne bagwaddira omupiira gumu guli gwe bagwa ne Bayern Munich ogwo nagwo oyinza oguyita loss bw'obanga obadde ogoberera emipiira 13 egibadde gyakavaako egya Arsenal. Arsenal tiimu endala ebadde ziyitamu buyisi Newcastle si yezanye physical game eri conservative na biki baba bayitayitamu ne wabwocha ennya ne balumba David Moyes mumanyi omupiira gwe kuli conservative kufata kuteekawo kibuli naki baba bamukaaga Arsenal ngimala gayitayita mu bantu era nga kizibu n'okulengera katimba nga kanywa mu kanyenya mu gondi mu ku side ya Arsenal naye all of a sudden emipiira 3 egisembyeyo baba kubyeko emipiira 2 ne bagwaddira omupiira gumu ne babateeba mu goolo 5 omugatte bo ne bateeba mu goolo 3 zokka esi Arsenal ekubye emipiira 13 egisembyeyo wali ne wangulako 11 neteeba goolo 23 yonge eteebeddwa mu goolo 4 zokka nolwekyo omuntu yenna jagamba kakati Bayern Munich ati yabadde waayo nakinaki ezo n'emboozi ebantuufu naye Arsenal gye tulabyeko n'okuyingira mu lugero lw'ekikopo ndowooza eyina kutandika kuddamu answers weekend eno nga bakyalidde Wolverhampton Wanderers ate nga tebalina budde bungi wakati wa Wolverhampton Wanderers ne Chelsea kuba Chelsea naye ineko ebyayo byegoba
Man City osobola ogibuuza naye boddako mu kasondo ogamba ye omusajja naye abwegedde mwagala akole ki ate naawe yeebuuza ekyo oba mutuufu bwate oli awangule Premier League nya eziddiringana ng'ani bwe yakikola wuuyo yavudde mugundi mu Champions League naye ate n'envaamu gye yavuddemu era nayo erumikako omusajja muno yirwanyeeko kuba batuuse n'okuba ebizungiriza 3-3 ebyo byonna byonna ng'obikuba Real Madrid ba Giants ba Champions League ne bwanga walabye match eno wabaddewo obujulizi obulaga nti nno Man City yerwanyeeko batuuseeko n'okuba amakoona omugatte 16 Real Madrid nga terina nakoona na limu oba Ancelotti Kabasi akayigira waako omusajja yakubye Kabasi ate tulabanga Kabasi kanyuma ng'abasambi kwalite yaabwe ennungi kuba ebiseera ebisinga abasambi abakuba basi era beebo b'osanga mu zitiimu ezo zi Sheffield zaani naye bwe kibanga Luka Modric ya dropping between the lines okuyamba okuweza zewandiise bandi zo 4 esatu nga Luka Modric ali mu bandi ey'okubiri okuba mu defense osobola okumanya kubanga omupiira tejja kumalaga kuba yaze kuba basa era ajja kukanga omuntu yekyuse akole ebintu nga ebya Modric bye tumanyi so naye nga obujulizi bwabaddewo nti no Man City yerwanyeeko okutafaananako bano banne waayo abalala ne kakati embeera eno erina okukyuka buli omu yerwaneko lulwe kuba kakati mukuddayo ate kati Arsenal ne Liverpool bo balina omukisa oguddayo ku top of the table kuba essajja teririiwo essajja ligenze mu FA Cup Arsenal yesooka mu nsiike enkya ku 3 Liverpool ejja kulabikako ku Sunday kuba gyegenda okukyala sebo omanyi bw'olya ebinyeebwa ebisiike akati nga nojja oliiramu emberenge nga tewagigenderedde kwegamba amannyo gaba gamanyidde kinyeebwa kigonda but somehow ne weekanga ogenda okekanga omeketeddemu ekiweke akati ne Liverpool mu kukyalira Fulham eyo eringa ekiweke ng'obadde olya binyeebwa kubanga mu butuufu yo Arsenal teyawona actually season eno Arsenal teyakubako ku Fulham bwaba okya mulamba ne bugwa n'amaliri kati Liverpool tennabuzanya ne Man City tennabuzanya n'olwekyo Liverpool enkyala yaayo naye tugirinze lwakuba nti nno ate advantage endala Liverpool ne Arsenal gye bayina yeyokuba nti nno abazanyi baabwe bonna bwandirowoozeza abatambulirako ensonga bonna baakomyewo bonna balamu kijja kusinziira ku mutendesi baayagala okusambisa na bukodyo ki naye nga bwe ntera okubagamba wano omupiira gulimu layers eziwerako mulimu abazanyi abo bo eyo constant factor naye ate ekimu ku byawula anaawangula kugoba n'awangula kigira ku leya ey'okubiri enzanya kakati abazanyi obayina n'okuzanya basobola naye enzanya gye banaazannyamu opponent oyo ne coach Jurgen Klopp bino byagira okuwagana atiisa okuba bikonde mu bbanga wabula alina okubeera ku touch line nga yetegereza obukodyo obw'enjawulo engeri y'okukolamu adjustments kubanga okola adjustments mu match tekitegeeza necessarily kukyusa abazanyi oyinza okuleka abazanyi bebamu naye n'okyusa bukyusa nzanya n'obeerako abazanyi b'olimitinga gundi togenda nnyo gundi bw'oba ogenda mu kifo ky'ogenda eri ku line wakiri otira wano ebyo ezo zonna zibeera adjustments kitegeeza nti coach okubeera ku touch line olina okubeera awake 100% naddala nga league etuuse mu business corner kati eno business corner temulimu nansobi temulimu simanyi kabengo kansimbye kubanga akabengo bikakusimba kitegeeza omusajja agenda kuyisaako eggaali nga bwe twalabye kati Mikel Arteta ensobi gye yakoze ku mupiira gwa Aston Villa tukola substitute olw'okuba nti abazanyi obayina oba nti nno kaakati wooli omusajja ono katukyuseemu tumulage tunuulira embeera kuba kaakati wakajjayo Zichenko yabadde atolobye akawungeezi konna ne Musa Dembele ate nga Musa Dembele tumumanyi nti si ye muzannyi asinga mu Aston Villa okuba wingi ya right asinga yabadde ku bench mu Lyon Bailey kati ojjayo Zichenko mu kaseera nga Lyon Bailey yakajja kyokka ojjayo Zichenko olese nketiya tagenda kubaawo Lyon Bailey yamaze mmeka nga tasensedde wali nga takubye koolo n'olwekyo ebimu byagalamu okubala so si kugamba nti nno benchi ntoolako obutoozi abaana bajjudde olina okusalawo ani ajja mu kiseera ki era nga azze kukola ki naye Arsenal ejja kukyalira Wolverhampton Wanderers
Oba Mutono Wanderers eno tiimu nnungi. Sambi aba basinga ba Portugal. Balina individual quality. Giwandise technique. Omanyi bw'oba oyogera ku kiri technical. Oba oyogera ku musambi individually. Bw'oba oyogera ku kiri tactical. Kitegeeza nti oyingizaamu omulimu gwa coach. Nti akozesa eno technique gye muyina n'agiyingiza mu bukodyo. Obukodyo ye tactic. Oba kiwandiise a tactical move. Kati abatendesi bano omutendesi wa Mutono Wanderers abazannyi abayina technique esobola okujjako opponent esobola okukola ebintu birala byonna naye obukodyo bw'abateekamu tactics bulekamu ebibangirizi. Kati bwebanga Arsenal yina ennyonta yaayo n'ejja okugiraga ku kisaawe ng'ate gwolekamu ebibangirizi oba ogyereetedde era ndowooza olwo Mutono Wanderers erina okwekyusaamu bwebanga eyagala okubaako kyekola ttiimu ya Arsenal ku weekend ejja.